Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ng'awerekeddwako minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempija awamu ne minisita omubeezi w'ebyamazzi Ronald Kibuule batuuseeko eminziiro mu ggombolola y'Echebe mu ssaza ly'e Kakuuto mu disitulikiti y'e Rakai okulaba abantu b'eno ku ngeri gye baakosebwamu mu ssi. Bano baaniriziddwa akakiiko ka disitulikiti y'e Rakai nga bakulembeddwamu RDC Charles Mubiru. Wana abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Angelo Matovu bakaabidde Ssaabaminisita ono ng'amalwaliro, amasomero ssaako n'enguudo embeera yaabyo bwe yennyamiza mu kitundu kyabwe era ng'esaanye okukolebwako mangu ddala. Tulina ebizibu by'amasomero, essomero lituli wala nnyo, tulina pulayimale emu yokka ate nayo eri wala, tulina obuzibu buyitirivu, amalwaliro gaakosebwa mu kisisi, amasomero gaagwa ate nga tulinamu ekyeya ky'omusana bwe tuli bubi abantu bakongoka enjala. Tusaba okuyambibwa n'enguudo mbi mbutuufu abantu b'eminziiro tuyisibwa bunga ekizinga bwe mukirabye tukolebwa ekintu kimu ekizinga kye kikola minziiro buli bw'oyita buzibu bwereere ogenda okutuuka ku ssomero lya siniya mayiro ziri 3 okutuuka ku ddwaliro Health Center siri mayiro ziri 3 tukosebwa bakadde baffe bagenda okuzaala bakazadde b'eggwanga bafuna obuzibu tetulina ntambula bafiira mu makubo. Oweekitiibwa Pulezidenti yagamba oluguudo luno lukolebwe. Tusaba nga short term measure kitekebwe mu speed bwe tuba nga tunaataasa abantu baffe kuba process ey'okuelevatinga ku sub-county n'eddwaliro biyinza okuteekinga long naye okola oluguudo kisobola okwanguwa. Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda kwe kubasuubiza nga gavumenti bw'egenda okukola ku nsonga zaabwe era baakusindika akakiiko ak'ekikugu mu kitundu okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okumalawo ebizibu bino. About education, that you have 7, how many primary schools? 7? And you have no secondary school. That is an important matter, it's a serious matter which my colleagues and I and the government are going straight away take over and will address it. There is a need for a technical team to come and make an assessment on education, on health, on security needs like police, so that we in government on those issues we can act on the basis of the wishes of the wananchi, but also on the basis of the technical assessment that will have taken place. Abatuuze b'eminziiro era bategeeza Dr. Ruhakana Rugunda nga nayo baagala eggombolola eyaabwe nti ebintu bwe bisindikibwa bo tebibatuukako. Naffe twetaaga sitasi y'eggombolola tugisaba olw'ensonga nti akisesi amateeka gagamba nti wabeera eggombolola wabeerawo siniya owaliwo eggombola wabeerawo eddwaliro era Health Center siri owaliwo eggombola naffe tusobole okuba nga tugabanako mu kiso. Ate minisita Sempija abantu b'eno abakubiriza okwongera okulima emmwanyi kubanga gavumenti eri mu nteekateeka z'okubafunira amazzi mu kitundu kyabwe ge bayinza okweyambisa okufukiriza singa babeera balumbiddwa ekyeya. Tugenda kukola ku nsonga z'amazzi gasobola okugibwa eno wansi ne tugatwala waggulu ne gajja mpolampola nga gababuna era tujja kukola ku ngeri y'okulwanyisa omusana nga tunoonya engeri y'okufukirira ate n'okugimusa ku ttaka wekyetaagisa tulabe okubanga mulima mukulu ayogedde wano ayogeredde chairman ti omwanyi zibeerayo eno nnyingi nnyo twagala ate zikubiseemu emirundi 2 emwanyi ze twagala mufulumye abantu b'ekitundu kino twagala zikubiseemu emirundi nga 20. Ye minisita omubeezi w'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi akubiriza abantu b'e Rakai okwettanira ennyo okusimba emiti nga gino gyakubayambako nnyo okutereza embeera y'obudde. Ate ffe kitwagala mu gavumenti abantu basimbe emiti nga bizinensi abo balina amataka amanene ng'emiti egyo gye bakozesa ebivaamu ki emiti okusinga okusala gino nga ejja nakyo kubanga oli asala emiti ajja kuba agusala simanda ajja kuba alina okugusala ng'ateekeddwa era nze nsaba tufune olunaku lw'okusimba emiti mu Uganda kuba ekiseera kya Uganda eky'omu maaso tulina okusigala nga tuli mu kibalo.
kyokka ate ye kansala w'ekitundu kino Charles Njuba Nsimbe atumye Ssaabaminisita ajjukize omukulembeze w'eggwanga ku bisuubizo bye yakola eri abo abaafiirwa ebintu byabwe olwa musisi. Abamu ku bo abatuuze bagezezaako okweyambayamba okuba nga bazaawo ku mayumba gaabwe, naye abalala tebasoboleddeeko ddala. Tweyanziza nnyo okulambulwa ku mulundi guno. Tusaba Mukama waffe wabeerewo ekyenjawulo, tuteekemuuko ku bikolwa, tusindikemuuko ku batuuze, tubasindikemuuko basobole okuzzaawo. Oluvannyuma Ssaabaminisita n'abamwerekeddeko balinnya ennyonyi yaabwe eyabaleese okugenda mu kitundu ekirala. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Lutabi Pasco okuva e Rakai ku WBS TV.